beat. Nkolanga Kadaama. Ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba badde nkusaba tetukyankalana nnyo ekintu kitini nnyo ekyo ekintu gwakiteekawo ate gwakijjawo tewazaalibwa ng'oyagala desire omulabye bukulu nga gundi desire wakamulaba lwaki tomwejjaamu lwaki omutwe gwo mutini singa obadde n'omutwe omunene nandigambye nti desire kati yajjula mu mutwe gw'ono omuvubuka takyavaamu kyogamba omutwe gwange guli mutini era ali watini nnyo osobola omwejjaamu saagala kuba bubi naawe obadde mukwano gwange ankubuuze wali oguddeko mulaavu afeya omuntu n'akugenda ku mutima n'owulira nga she's your heartbeat nga bwe gutujja guti otujja ye desire ku makyanga wakazuukuka desire have you ever fallen in love mu mukwano ekyo kyo kibeerawo ku muntu gwenjagala nga naye anjagala nga neewaabwe waabwe banjagala nze desire mwagala naye anjagala abeewaabwe tetukwagalirako ddala tetukwagalanga nako temunjagala tetukwagala nga kobeera ebbaawe kubanga oli omwana twamutegekera muzeeyi oli omwana kwegamba nagamba levo ze nagamba abantu nakuwa ekiti ky'abantu abalina omumukwana nali manyi wantegeera simanyi oba kwolwo wali tewalidde kyamisana nga tokola bulungi nali nva kulantise kwegamba bokkuta oba totegeera bulungi era bye bagamba bikuyita ku nkoona ne bigenda kati obadde ogamba nze ziza sinze namugambye ye yannoonya ate kakati gamba sister wanveeko ye yannoonya kubanga nze nali nsazeewo mwewale nakubirawo amasimu neŋŋaano gakwata nga ŋŋendera ku kyewaŋŋaamu neŋŋaamu bino binyiiza mukwano gwange simu nga sizikwata wakuba sikwata munyiga bize nannoonya nangwako mba ndi awo nga ze ewaffe mu compound lwaki onneewala lwaki okwata amasimu gange kibiki ne mugamba agenda obuuzaani muganda wo yaŋŋamba nkuveeko nange nakuvaako ye yannoonya nanneegayira n'afukamira ne wansi naŋa edi gundi muveeko nsaba otusonyiwe ffenna ne yeetonda ku lulwo naŋa sonyiwa lubowa bye yaggambye si ategeera ennyo ekiri awo naye tudde mulaavu afeya yaffe ne muddiramu obadde oyagala mugobe kati yagamba sinza ategeera lubowa si yategeera ennyo kati nkitegedde obuzibu bwe buva ntegeddewo gwe bulwadde kati ngenda kusooka nzijanjaba obulwadde ndabe ne gwe bwakwata ogenda bujjanjaba oti mu ngeri yange kati gwe linda bulwadde kubutta tongendere Nigeria nze nkubuulidde anti nze nkugaye bwe ntandika kugenda kunoonya mayembe ndeetaaga ggoonya enkulu oba enfudu obadde oyagala muveeko desire kubanga bwe bibaamu ejjembe ne kati ennamba ye ngisangulirawo mu ssimu yange ekyo tewandikimbuuziza singa wamuvaako luli eri era n'otagenda kuloopa mbuno kati desire nkola eki desire oli mwana muto nze amugamba ekyokukola nze amugamba ekyatalina kukola okitegedde ogenda sindika ejjembe bw'obanga kyoyagala tokinsindiikiriza kikola nze desire muvuddeko oba obusonga butini nnyo naawe nze okuva ovi ku desire abakazi bangi nnyo naawe mu nsi newe mbadde nzija nsinkanye enkumu desire muvuddeko kati ki ekikusindisa ejjembe dimeze munno byatategeera kati ntambule nga sikyategeerekeka mbeerawo mu mbeera etakwataga naamuvuddeko ekyo kyokka kati olabanga kati ogenda oddamu ku magezi lwaki mulinda abantu bamale kujjayo tukalaazi zaabwe ebadde ojjayo tukalaazi amuvuddeko okuva ovi ku desires kati lwaki luli tewawuliriza nga yesu yaliwo nga yesu yakugamba kati maze kujjayo jjajja n'olyoka otegeera anti waliwo ebitiise nnyo omuntu asologa nti koko ogenda mmere omukira tambule nagwo nga siina gye ngukweka edi omukira kola booti ndi serious amuvuddeko era woba obadde opulaninga genda mayembe genda ologe ibula yekka nze kuva buvi ku desire n'ennamba ye ngisangudde tondabye n'erinnya lyerabire siddamu dyogerako mbeera bulungi gundi lubowa bye ati gwe kyali kyaliwange nnyo era nteekateeka kutuddeyo eri mu mpuuta mbagulire ku mpuuta ndowooza oyagala kummeza ebinanansi
ku nsonga eri gye twogeddeko singa togyesonyiwe tugenda kuba bubi kati naye si mu bubi mu bulungi mutadde am very happy era taata nsanyuse nnyo okunnyima mwannyoko kiki ate kati ng'oli naive ndi naive posi naive kitegeeza Luba ongamba ki? Isoko kakkane bannange ova ku kyaki Luba nagamba onneesonyiwe. Isoko olinde naawe omuntu ava ku kyaki akambuwala bw'atyo kakkana nkubuulira ensonga Nsonga ki? wena ovudde ku kyaki ogiddeko enneema ya Katonda oyagala kunteekesaako ekitegeeza omusango ewa Katonda nti abantu bwe bajja ne bava n'omukisa mu kyaki nzaagu bajjako Luba sagamba onneesonyiwe. kane ekyo wakiŋŋamba naye Era nagambye ne Ibra akugambe. Mbabazi wakoze ki nze ndi eri kwegamba neetawula noonyereza ani eyankoze ekintu ekyo ayagala okunnemesa essanyu lyange anzijjako omukazi mu butuufu mbadde nnyina we nkutuusizza Mbabazi nga naawe otandise okukkiriza ensonga zange nga mmanyi muntu mulala yavudde eri bweru n'atandika okwogera ebigambo kumbe gwe yandiddemu olukwe Ate olwo luba lukwe. Bwenkugaana gwe nga towulira osigala ondiko. Mbabazi wakoze kyaki ekyo gwe omuntu abadde ampadde essuubi ng'abeewaka ntandise obbagamba ngenda baleetera omukyalo omuvandimwe nga bonna baakwagadde katate biki ebyo bye wabagambye Tokimanyi nti nze ne Ibra mwagala. Ibula just Sisobola mukola kintu ng'ekyo. Wena wesigala eri ne baby wo ne mami wo. nze sirina muntu sirina mukazi nagamba Mbabazi gwe nzikiriza ebintu byange nze nkwagala mukazi obeere mukazi wange ow'omu kyaki va kuba naaba akawundo kakubye eddirisa kati Ibula wagambye waaki naawe lwaki wakikoze ekintu ekyo kale oyinza okuba nga wabadde just ng'oli confused Si confused. Ntegeeza bye nakoze. Nekikoze ntegeera. Ibra sisobola mukola kintu ng'ekyo. kati mu lulimi olufuutifuuti ekintu kye twabadde tutandise okisazizzaamu oba just okiwaddemu kiki twali tutandise? Mbabazi waŋŋamba nindeko ogenda kunjagala tiwaŋŋamba nti ogenda waŋŋamba ensonga zange ozirowoozezzaako Nali nkujjako. Kuba laba wannemeddeko emirundi n'emirundi. naye kakati gwe bagambye waliyo omuntu ayinza okuddaawo n'aweeweeta ekibeere ky'ente nga takyagala mu mata nkulemeddeko lwakuba nti nnyina kyenkwagalamu Nze sikwagala. Njagala omuntu ogwo omu. Ibra. ate ekyo kiri mu mutima gwo Mutima gwange. Newe genda noonya abanaakwagala. ye gwe ogenda kunjagala gwe mpa obudde omanyi bagamba omukwano gujja mpola mpola so kati lwaki ongoba Ne luba omanyi? Nesonyiwa bwesonyi. nze luba wankwesonyiwa Nesonyiwa. golaba ekyo kisoboka Genda n'omukazi woyo gw'olina gw'ojja naye ku kyaki. kati ekitegedde Mbabazi omu obwedda sikifuna kati ekitegeeza onjagala Mbabazi obuzaabuza kati nakali akakazi katandise okukulumya omutima okola bbuba Mbubira omuntu ogwo omo. nange ombubira kati oba tombubira lwaki kali akakazi kukaleeta mu mboozi Kuba kakazi ko genda obeere nako. Nange ndeka mbere ne eryo kyekyo kye bayita ebbuba omukazi bw'abanga omwagala ng'ate alinayo omukazi eka oba owulira nga kwegamba laavu eyo togifuna bulungi olabanga nze akutoolerako obutoolezi naate kwegamba ndowooza olaba n'akamwenyumwenyu kuba byoyogera bya kisiru bisesa kubanga bituufu gwemanya bw'oba obadde nako n'oyo mukazi wo gw'oyita kakazi ko ddayo ku kyaki yo muleseewa kuba tobadde naye ku kyaki wallahi Mbabazi onjagala nze nkutunuulira butunuulizi mu feesi galina kye gaŋŋamba ddaba akafeesi kakalungi nako kalina kye kaŋŋamba ate n'ekirala sikunyiigidde kati nkitegedde oli mukazi
mugezi nnyo kubanga mbadde neebuuza nga mu mutima mbutuufu mpulira ekintu kiŋŋamba mbabaza omuntu gwe tubadde tweyagala andoopa ati agenda ati ewa Ibula n'amugamba ebintu bwe biti kumbe magezi mbabazi ng'oli mukazi wa magezi nnyo mbadde sisuubira nti nooyinza n'otuuka ku sseeryo bambi kwegamba wagambye Ibula nti nno nkukwana omwejjeko in case bw'atukwata osobola omugamba nti nagamba ekisajja kinkwana so kati ekyo oba okyejjeeko mbabazi ng'otegeera nnyo bannange ate ebintu tebiteekamu muzannyo temuli muzannyo sagala bisaagiremu ebbuba lyenkola n'omusajja gwenjagala ali ogwo omu Ibula oyagala nkikugamba emirundi emeka gwe tofaayo kati oyo Ibula muwe buwi budde ogenda ng'omwerabira mpola ate omukwano guno kwegamba gwa process by process ekitegedde buli kintu kya step kati buli wojja Kayibula ng'oteekawo lubowa Kayibula nkavawo lubowa olina naiviti nyingi nedda mukwano no laba waliwo abayimbi abayi buli bwoseka kwegamba waliwo obuyimba bwe mbeerawo n'endowoozaako nendaba nga mubutuufu baali bayimba ku mbabazi wange kati laba nga ka first aid gwe first aid tovangawo baby nedda twakava mu kyaki ate onyononera moodi ekitegeeza waliwo obwa kyaki obw'omukwano wakirabika nabo baali bayimba ku mukwano gwaffe omukazi kwegamba atamanyi njuba n'ayaka enjuba n'esirika nga tekyalina byeyaka okimanyi kati gwe bw'osemberera omuntu atanaaba omulowoozesa nti naye anaaba kubanga waliwo akantu ako akakuvaako era nange kati tokimanyi nti bwe nkusemberera neeyongerako obulungi nemba most handsome okitegedde ogenze kati mbabazi nkitegedde tofaayo nkitegedde era sigenda kuddamu kunyiiga nja kubaayo mu kikubo kyaffe kiri wali bebi kumbe nyigidde bwereere akazi kano kituufu Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowo okudaga kati bwe siikole nalyawa nga tenina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otazima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowo okudaga bacunya Kadaama ne bavuma ne bakuba Kadaama musala baguma